Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kabaka w'abakabaka Katonda, kkiriza ku ddakiika eno era olunaku olwaleero essaala zonna endala, essaala eza okusaba, essaala ez'okuwanjaga, essaala ez'okusabira, essaala ez'okulaajana, Mukama kkiriza zonna olunaku olwaleero nze ne bannange tuzisse wabbali, tuzitadde wabbali. Kkiriza tusigaze essaala emu yokka bw'eti, essaala ey'okukwebaza. Mukama wenjogerera era wensomera essaala eno Mukama nga tuli mu mwaka 2023. 2022 katuguyita mwaka mukadde. Mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Taata weebale, Mukama weebale, Kabaka w'abakabaka weebale. Taata omulungi, mu kitabo ky'Amalamaga omutwe ogw'e15 ennyiriri olwabiri okutuuka ku lwabiri-mu-1, Miriyamu bambi ye n'abakyala abamugoberera yakwata ensaasi n'azikuba mu kusanyuka, mu kujaguza, ne bazina, ne babuuka, ne batendereza, ne basinza. Mukama ng'obasomosezza ennyanja emmyufu, baakiwaayo ng'essaala ey'okwebaza, ne bazina, ne bakutendereza. Mukama baakikola mu kusiima kyewali obakoledde. Kitange, nze ne bannange ky'otukoledde, otusomosezza naffe omwaka 2022 n'otuyingiza 2023. Otusomosezza ennyanja ez'enjawulo mu mwaka 2022, kati raba nze ne bannange tuli mu 2023. Mukama olw'ekyo ky'otukoledde, kkiriza njogere ku lwa bannange, ffenna tugatta eddoboozi nga tugamba nti Mukama weebale. Taata omulungi, mu kitabo kya Samwiri ekibereberye omutwe ogwokubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e10, Hanna yajja mu maziga gy'oli. Mu mutwe ogwo ku nnyiriri ezo yajja mu maziga, naye ng'amaziga si ga nnaku, amaziga si ga kukaaba kuva ku mutima, naye ng'amaziga ge yali akaaba, amaziga gaali ga kusanyuka, amaziga gaali ga kujaguza, amaziga ag'okwewuunya kyewali omukoledde, ng'eyali omugumba we yali ayogerera mukadde ako bambi ng'afunye omwana, ng'ekikolimo ky'okutazaala okimuggyeko, Mukama ng'omuwadde omwana. Kkiriza nange ku lwa bannange, ku lwa bamama bonna b'owadde ezzadde mu mwaka 2022, Mukama nkusiime nkugambe nti Mukama weebale. Kabaka w'abakabaka, mu Samwiri ekyokubiri omutwe ogwa 22 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwa5 Dawudi ng'avudde mu mikono gy'omutemu, Dawudi ng'omutaasizza okuttibwa Sawulo, yajja n'ayimba oluyimba, yajja gy'oli n'akutendereza, yajja gy'oli n'ayimba oluyimba olw'okwebaza kyewali omukoledde ng'omutaasizza amagombe. Mukama abaana bo bangi b'otaasizza okufa, abaana bo bangi Mukama b'owonyezza okusaanawo, abaana bo bangi b'otaasizza okuzikirira ng'obataasa ng'obajja mu mikono gya Sitaani mu mwaka 2022. Bangi bakomye ku mugo gw'entaana, naye wenjogerera bakyali balamu. Mukama olw'ekikolwa ekyo ky'okoze eri abaana bo bangi mu mwaka 2022, kkiriza ku lwabwe ne ku lwange Mukama nkugambe nti Mukama weebale. Kabaka w'abakabaka, mu Luka omutwe gwa 17 okikikola Mukama gwennyini, abaana bo baali 10 abaalaajana gy'oli obataasa owawonye. Mu Luka 17:11-19 baawonyezebwa, naye omu ye yadda ne yeebaza n'afukamira ku maviivi n'akutendereza Mukama. Sigenda nze ne bannange kubeera nga bali omwenda, tugenda kubeera omu eyajja ne yeebaza. Mukama olw'abaana bo b'owonyezza ebirwadde eby'omwoyo n'eby'omubiri mu 2022, Mukama nziza okugamba ku lwabwe ne ku lwange nti Taata weebale. Nyaffe Bikira Maaliya mu Luka omutwe ogusooka ennyiriri 46:55 kyamuyitirirako. Bwe kyamuyitirirako n'ajja gy'oli n'ayimba oluyimba nti omwoyo gwange gugulumiza Omukama, n'emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange. Bambi kyamuyitirirako kyewamukolera, kyamuyitirirako. Taata omwaka 2022 abaana b'okutandikira ku nzaali mu ssaala eno ne bannanga abagigoberera ku ssaawa eno, otukoledde ebikuuno, otukoledde eby'amaanyi, otuwonyezza, otutaasizza, otubeereddewo, otulwanidde. Abaana abasomi bangi b'oyambye okumala emisomo gyabwe,
bangi boozimbidde ennyumba mu mwaka 2020, bangi boowonyezza endwadde, bangi boowadde amaka amatukuvu, bangi boowadde ettaka boosobozesezza okugula ettaka, bangi boolwanidde nga bandisobodde okuzikira naye n'obataasa. Buli omu alina kyasobola okuwaayo ku ssaawa eno, Mukama nga tasobola kinnyonnyola nsi yonna, naye nga mu mutima gwagamba Mukama yakyenkolera olw'ebikuuno by'otukoledde by'otukoledde mu mwaka omukadde 2022. Mukama sina kyakuwa okujja kukugamba nti taata weebale. Bannyinaze ne baganda bange, mukkirize ku ssaawa eno yennyini mpaagalize 2023 w'essanyu, 2023 ogw'omukwano, 2023 ogw'eddembe, 2023 ogw'obuwanguzi, 2023 ogw'okweyagalira mu Katonda n'okusinga bwe kyali kibadde emyaka emikadde gyonna. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakkeko, gubakuume, gubasigaleko, gubawanguze kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.